Inside Story Uganda, real source of political updates. Nze omukulu Tamaguzi okutuuza olukiiko lwe lumu olutasukka bantu bibiri ng'ono atuusiza olukiiko ly'ekkololo nga mu kintu wabadde agamba lwetise ekibuga kyonna nga mbukiyitiridde n'ensimbi nnyingi mu tawuni ebiteesebwa bingi bagenda kusalirawo ggwanga lyabwe. Kakati mwe abalina olw'abatono okigeraageranya otya? Kakati ekisooka nze ne musajja mu Katuliki. Obukatuliki y'eddiini esinga obunene mu nsi yonna. Yes. Naye bwe tuba tulonda paapa si buli mukatuliki nti agenda. Kulonda paapa? Okulonda paapa. Wabe bakaridinaali be bakola ki? Be balonda. Kati ffe abakatuliki tukkiriza nti bakaridinaali balina integrity etulondera paapa asaanidde. Si buli mukatuliki nti ajja kugenda e Vatikaani alonde ekyo twakikkiriza. Tuba twalibadde tugamba nti ate bakaridinaali abatono ennyo batulondera batya, buli mukatuliki agende wali tulabike nga tuli bangi. Tukkiriza nti ne bwe mubeera bantu bataano nga mulina integrity musobola okulonda quality leaders abasobola okutwala eggwanga lyaffe maaso. Ekitugatta ffe n'abeNRM ne Safiiko ono gwolaba ffenna ekitugatta twetaaga Uganda etambula. Tewali kyanjawulo nnyo kiri awo. Kubanga olwaleero buli omu atunula nti amasannyalaze gali gatya, enguudo ziri zitya, amalwaliro gali gatya, ebyenfuna by'abantu biri bitya, babavubuka baffe bali batya, tukoze tya. Ffenna twetaaga Uganda etambula. Kati olutalo oluliwo olw'abali abatono ennyo ab'omu boardroom, bwe muyita aba boardroom, ne bano ab'omu kisaawe, it is integrity versus compromised integrity. Wakati olwaleero bana bagenda okutuula mu kisaawe Namboole ogenda kulaba okuvuganya mu kubba. Ffe bwe twabeeranga n'okuvuganya kwaffe mu kyalo kyaffe Nakaseke nga abalabi b'emisinde bagamba may the best candidate take the day. Naye kati olwaleero mu politics aliwo naddala bana bagenda ekkolo bajja kugamba may the best thief take the day. Omujagujagu asobola okubbira ku layini. Okubbira ku layini wali musimbawo olina akugaye tuli bana naye ezawo tuziraga bina. Agambye atya? Olabye wano olaba oyinza obayite abana. Bananga bwe muli ku layini naye nagamba tuli bina. Take it, leave it. Kati nitokanga nga tuli mu society eri very complicated. Era olwaleero nze sikyanenya beNRM kuba ne bw'otuuka ffe tulina bannaddiini abaali badde basobola okuba ekintu kino baganda yemmwe abantu obebbira ne mugongo wano ng'oli asimbye olina alaba nti ono Safiiki omu Lutamaguzi babiri kintu basatu musiba Seruga bataano n'awandiika wali nti bitaano nebaga tukyabubale ennaku bbiri tukyabala nga n'abakulu eri nabo nekibasobera nti bano abaana mu bujagujagu amwemuyigirire ekisenge kubanga ffe eri bwe tubeera eri bagamba mbu AI ennaku zino buli omu yeekwasa AI yakitaddewo n'ebino byalaali tewaliiwo AI kuteekawo wali figures. Kakati njagala nze kwebaza abantu b'ekibiina kya National Unity Platform gye mulaga mulabayo kasita muteekawo sanite mu bukulembeze ne mugaba bino ffe tetukkiriziganye nabyo nti yes abantu bakifudde nti kati obubbi kya buwangwa wano naye ffe tugamba nedda ne bw'oba obbye akakoma akatali kako bakugamba kakole ki kazeeyo with immediate effect. Njagala kukikwebazaako Kyagulanyi Ssentamu waleeta politics of sanity. Tubadde ne bannaffe eno nze mbadde mu parliament kino kisanye kyange kyakubiri nga baateekawo opposition okukoleramu nga ne opposition naye is a business to oppose government. Ng'era oli akugamba Museveni agende ng'akuyisaako kapyata eri 2026 2025 naye nga waliwo kapyata 2026 nga mwe temwebuuza nti ate ono aga Museveni agende naye nga entambula waliwo abakola entambula ye tetegeerekeka
naye resources azijja era kyova olaba batadde nnyo nuupu ku nninga yingira ipod wano waliwo obunyeebwa olyeko olya ku bunyeebwa nofanjala naye nga bali bakugamba nti ffe politikisi waffe sooka onziremu naawe batadde ogambye batadde nuupu ku nninga nti bw'otayingirayo NUP tojja kubaawo kati ipod yayingidde ate nayingira era oyo political swakaba amawulire nga lino oyo political swakaba matenze nkugambye bwe bakugamba nti nno nti abali munda mu kisinde tukugambye bayingidde era mwe mwabiwandiise tetubanenya kubanga namwe mufuuyirira zirwana afulire wekuukako ekyoyango ossa mu era kyetuva kukyaza wano oli yakugambye NUP ekkiriza okuyingira ipod with the following conditions if fulfilled. afuuyira ezirwana bwe yawandiise abafuuyira ezirwana bwe bawandiise bwebawano mufuuyirira zirwana ne bawandiise bwe bati mufuuyirira zirwana n'oteekawo wali eri nti kuba omanyi nti ekyo yawe kibuukako ojja kuteeka mu kikapu kyo kati ffe kyetwagala okubagamba bano abagenze abali ekkololo oba muli mitwalo oba muli miliyoni meka ekisooka temwetegeera mwasooka ne mutulimba mbwenaalemu eri miliyoni 18 tetugaaka tulindaako okusimba mu mugongo newakubadde kabaddeko obubbi ennyo obuli ku senior level naye twagenze okulaba obwababuuza abalonze mu bubbi buno babadde bameka tewali mukulu asobola kyaba bagamba miliyoni zabadde 2.5 abalala 3 naye nga bulijjo 19 million members bebalonze oba assumed that is the number of the members of the NRM assumed kubanga abalonze babadde bameka you say NRM muri miliyoni 19 mu register yamwe abalonze babadde bameka we had 12 million people who participated in the elections that is for the local government kakati no ogamba otunulira zino ze mwalonze nga 5 mwongerako 0.3 ku 5 kakati ffe twagala kubasaba tetulina nnyo kyamakulu kyetubasuubiramu because kati gye mugenze sizoni yakulya era ojja kusanga owulira evvumba ery'essente erigenda okuwunya we bagenda okubeera kubanga politics kati aluzi highly commercialized buli mukulu ajjayo kyajjayo n'awaako n'abacompromising obwongo muvumirira ab'omugyalo eri oweero si wano bamuwa batya akasabboni n'awa lutamagoza akalu bamuwa batya kati nawano ogenda kulaba isimane mane kati ate bajjamu n'endowooza era gye nawulidde mbu buli alina ssente alowooza alina kuba mukulembeze that's why nti n'atasobola kukiika kubeera mukiise ku lukiiko lw'ekitawuluzi ababeera mu kibuga temumanyi kitawuluzi naye oluvaayo njagala kubeera mukulembeze ffe kati kye tubasaba ekkololo gye mugenda please mukendeezeeko ku bukumpanya kubanga n'abaana abato abafu abalaba TV nekitoyogeredde kituufu abakulu tewaliiwo kyanjawulo kubanga ekibatutteyo tewaliiwo nnyo kyanjawulo kibatutteyo kufuna bifo n'abalala baderegisi be mwaleese kufuna ku kasente abantu bali eyo mubaavuwalizeeyo mu byalo eyo nga bw'alaba ku 15 akuyita na yezu waliwo gwe nawaayo emitwalo 5 yali afiira mu nyumba namukyanga era alina ekisaati kye ekyakyenvu mu nyumba ng'ekyakintu kyayamba omulonzi w'omukonstituensi nemugamba nti gina 5 kugenda kubakunampita yezu nemugamba era sinze yezu nagamba kakati mu mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe lifaanana nga mwakajja okuva mu bubbi buno kubanga ffe tulina ne musisi tutera okulaba omupiira ne bano noono RCC waffe waliwo gye bayita community shirudi community shirudi y'obubbi buli gye muvuddemu kati bazze mu gundi eno eya premier mugenze mu premier league yammwe ey'ekkololo eyo ekigenda okubeera eyo mu premier league naye nga mwebale tulaba kamaanyi ono bw'agamba ku bubbi obulimu NRM national platform nkimanyi bulungi okimanyi waliwo investigations y'obubbi okujja kuba bakasente simanyi oba ne muganda wange musiba amugyeko sente okimanyi bulungi waliwo investigations harassment mu NUP naye ripoota eyo sinnagiwulira weefuluma tewali ajogerako obubbi temunabana kugijjayo oli wano ogamba ate nga nabo obubbi bwebuli Latif Sebagala akyuzinga nnyaza okumuggyako sente omubaka Rosias Matovu yavayo n'akugamba obukadde office ya national chairperson by'oli mukugamba obubbi obuli ewuwe
NRM eteeseresa olukiiko lwayo tabamiruka leero lwe batudde eggulo badde beewandiisa abavudde mu byalo byaffe tujja kumanya enjawulo y'enkiiko ezo nga tusse mu puroguramu. Kampala ekibuga ennaku zino 2-3 kikeera ku mawulire ag'okuzimba omwala. Era tulabye enjawukana wakati w'omukulu Hamu ne bakansalazi nabo bayogedde ebikankana nga balina munnabyabufuzi gwe banenya nti abayingiridde bakansala b'ekibuga Kampala. Kiraba ekyo kigenda kukola kitya, kinaabaawo tekiibeewo, kigasa tekigasa. Ngenda kutambula mu ebyo n'ebirala bannange banaabalabye okumalako puroguramu eno olwaleero. Nga twanirize nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa Luttamaguzi Ssemakula Kasana, memba wa parliament eyali wa Democratic Party ng'akiikira Nakaseke, kati wa NUP Kakongoliro. Bye byamuzaala ne bimutuuse eno. Naawe gwe kati weeyanjudde kye wali. Noli wa DP. Ompadde mbuuze ku bantu. Yeah, buuza ku bantu kankulekeraawo. Mukama wange Seruga nzikiriza okubabuuzaako ssebo mwami Seruga munakyalo munnange ne kanso waffe agenda otukiikirira Mukira municipality kanso musinkulamusizaako ne mwami Kintu ave waffe Nakaseke ssebo nensanyusa okulaba nenzikiriza buze ku bantu b'Essemuto Kapeeka Kasaŋŋombe Nakaseke mwebali kukola. Ennaku zino mbadde era nzire ku kampu Luttamaguzi twafiira omwana yafiira kata tugenda kubanga tumuziika naye ng'ekisinga obukulu kyensaba mukulu Katumba Amala mbadde nzija tuli bubi ekkubo lyaffe eryewo obulenzi Nakaseke Kapeeka waakiri batuyisizemu kigreda nsanze emmotoka ezigenda Namunkekera mu Industrial Park nga 40 nga zonna zitubidde. Ekkubo lino bw'otuuka awo Mulama neeno Mbasigule wonna wafunye emmotoka ezijja ebyamaguzi mu Kapeeka Industrial Park tokyakwata w'obulenzi Nakaseke Kapeeka. So Jeno Katumba Amala tukusaba otuyambe otukwasizeeko mu mbeera eyo gye tulimu. Njagala kusaba ebyobufuzi bitambula mu bitundu byaffe nenzi kyensaba ng'omukulembeze kye tetuyita obuntu bulamu. Abantu bangi baweddemu olw'ensa kuba ebyobufuzi bifuuse byakufana kuwona. We are the same people but different parties. Era nsaba bakama baffe abali mu gavumenti naddala abakutte abaana baffe ab'NUP National Unity Platform mubasumulule. Bannaffe abamu bagezaako okutwawula ku mawanga. Nasanyukidde nnyo ebigambo bya muganda wa Museveni gwe bayita Nzeire Sedrak. Yagambye nti ye abadde yeesimbyewo ne politics of tribes, politics of identity, twali badde tulwana nnyo okumugjawo. Ye abadde agaye kye kimututte. Nolwekyo njagala okusaba nga ndi ku TV eno ey'eggwanga waliwo obukundikundi bwendaba bweteekateeka wano muffe ng'abasimanyi bavandimwe tuwagira Museveni temuteeka bannammwe mu danger. There is no tribe esobola okuvayo negamba nti ffe tuwagira gundi politically because eggwanga naffe tulina amawanga gaffe gye tuva era tusobola okuvayo ne tugamba nti kati ngaffe Abaganda tuwagira Kyagulanyi, but we see doesn't make sense. Problems ezituluma tezituluma nga tribes oba amawanga, tuzifeesinga ffenna nga Bannayuganda. Oba oli Munyarwanda, oba oli Muganda, oba oli Mukyoli, we are all facing the same problems. Kati nva kwogera ku kkubo ly'e Kapeeka Nakaseke abaliyitako Baganda bokka. So tusaba bannaffe mu abantu ba politicians abasinga abateeka amawanga gammwe mu limelight, maybe mwe mulina ebigendererwa byammwe temukigezaako kukikola. Temusiikuula mmeeme z'abantu bali eyo batudde. Temusiikuula mmeeme z'abantu kubanga n'abamu kumwe abamu bakubuuza nti ewammwe eruddawa nga tosobola kwogerayo ogamba esimayinza enva gindi kubanga kitaawo bamuziika mu kifo ky'egindi tekitegeeza nti kati nze Luttamaguzi bwe banziika India nti nafugiddewo Muyindi. N'olwekyo tubasaba temusiikuula mmeeme z'abantu. Sebyayo kano kantu katono nnyo ssebo mukama wange ng'omukulembeze mu kitundu ekiva e Luweero mu kikuleeta Luweero. Mwami Museveni tulabye ng'osasula abateeso, twakulabye osasula abalaŋŋo,
naye ffe ng'abeeruweero watuleka mu bbanga bantu b'e Nakaseke tuli bubi watuleka mu bbanga yadde mwatugaana okuddamu okukaaba ebyokutusasula naye ne bw'oba tusasudde muntu ssente n'otuwa ku infrastructure tuli bubi mu mbeera y'amasannyalaze ekitundu kyekikuba mpanga kisuubiza amasannyalaze nze gwe bakuba amayinja gye wasulanga ekibaala eri ekaasaŋŋomi nze gwe bakuba amayinja ekitanso eri e Nakaseke ono amanyiyo ono mutabani wa Nadduli ono amanyiyo ebyo byonna ebitundu byenjogerako Lutamaguzi gwe bakuba amayinja kati abantu tebakyasobola kwawulawo wa pulezidenti na MP bo bagamba tebakulaba muye Lutamaguzi gwe pala n'olwekyo nkibasaba nga bw'otwala keen interest n'oyita abateeso nti babateereyo biliyoni 166 n'oyita abantu b'omulango mu compensation ffe twabafuula kyemuli mu gavumenti ffe abeeruweero Nakaseke ebitundu abo Nakasongola ate tuli bubi mutulese naddala mu mbeera y'ettaka wenzijidde wano ebyalo bina baagala kubisengula mbu banzuddeyo amafuta ewaffe Nakaseke ekitundu ky'ennyanja awo Banda waliwo abakulu abavudde mu gavumenti mubateekateeka abantu mubayise mu kiifu musimayo baazuddeyo amafuta naye nze nsuubira nti waliwo olukweseso oba oluyaayiyayi otransfaringa abalaalo be bagoba eri mu mambuka ga Uganda mubaleete wano olwekyo sebo nsonyiwe eno TV yaffe ya ggwanga bwe tuba tuzze wano naye nkugamba nti bw'osasula abateeso n'osasula abalamu si kibi nange sizimba mutima naye jjukira ne Nakaseke eri gye wayitanga mu Busaka ne Haji Nadduli tinaffe tulibeere bamu ku puroguramu yo obeeko ne kwosuulayo akatonotono abasajja bo kuba after all bonna bakaddiye nabo babeeko ke bafuna mu gavumenti nga musiibula onsiikudde baddagenda kuntwala okuteeseza ddala nga bali tebanakubuuza kankateeke mu bwongo bwange mukulu nkwaniriza nnyo mukulu kintu Moses ava ova mu ofiisi ya national chairman ekulirwa omukyala Namyalo Hadija si ekyo tona kifo kya byabufuzi kyoliko teweesimbye nawo kiki kusokoddemu abantu babuuzeeko kantwala omukisa guno okulamusa kuba tulaba era n'okwongera okwebaza Katonda nti eggwanga lyaffe akyatuwadde stability ey'amaanyi okulaba nga tukyasobola okugenda mu maaso n'okuzannya ebyobufuzi okulaba butya bwe tugenda okwongera okusenvula eggwanga lyaffe okwakivinga kye tuyita social economic transformation kyekiri ku kipande ekyo kubanga bw'otunuulira leero kye tuli mu kwogerako tugamba protecting the gains olugendo lwaffe lwe tutambudde olw'emyaka 40 luli accountable butya bwe twatandika ne tukwata economy eri less than 5 billion ne tujja ne tusanga economy yaffe eri ku 3 C's 3 T's tobacco tea and tourism coffee copper and cotton awo omuzungu we yatuleka era omuzungu teyatugambako nti osobola okukwata ebyennyanja n'obyexportinga ekyo yakitukweka naye omusajja ono gwe mulaba twasaba nti tava ku main nakkiriza mu bugubi n'agamba nti Namyalo kyemunsabye kalugire kino kyemunsabye kale n'abazzukulu beba kye bagamba nzikiriza kanzije nnyongera okubawerekerako okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu kye tuyita social economic transformation goolo yaffe tugamba nti bwe tuprotectinga gains zino kubanga Honorable Lutamaguzi leero bw'ava ewaffe e Bulemeezi simanyi oba gye yasuze naye luli kyatukaluubiriza ng'omuntu osobola keera n'ova Bulemeezi n'otuuka wano essaawa zino naye essaawa zino tutambula border to border in one day nga tutuuse ekyo tukiyita gain essaawa zino omuntu otambula mu Kampala ne weeyagala there is gain irrespective of some level of criminality etandise okujjamu because of the generational changes essaawa zino bw'otunuulira Uganda exportinga about 17 to 18 products ng'eggwanga tewali yalowooza nti omulembe gulituuka nga ebyobugagga byaffe eby'omuttaka nga gold bye bisinza okutuddiza ku economy naye byonna tutuuse tutya wano President Museveni yagamba saagala kuddayo kulaba gold gwe batwala nga tali refined abantu ne batulwanyisa Abamerica ne bakola ki n'agamba that is my decision as a president and it is a gain now kubanga lwaki it creates jobs eyongera ku muwendo gw'abantu baffe gwe bafuna nga batuta ebyamaguzi byabwe bweru kati ebyo byonna tubitunula tugamba nti omusajja ono tufunye gains zino naye tuzikuumye tutya kyokka mu kukuuma Honorable Lutamaguzi ne Kanso Musisono bagenda ne bagamba nti ze zino gains ze bafunye obwedda ndaabalaga enguudo oluguudo ludepreciatinga oluguudo lwe baakola emyaka 5 tolusuubira nti lugenda sigala nga luli kyekimu depreciation naye mu byonna nga tutambula tugamba nti gains zino okuzikuuma tukola ki Mwami Seruga bw'ogula benzi nga ya bukadde 8 it's a gain but how do you protect it ogenda gireka ku street
era bw'ojja wano kakasa ogiteeka ewali security. Kati security eno are the measures you do to protect the gains. Abasinga babadde balowooza bwe tuga protecting the gains tulinga abawindize up. But it is just the beginning, it's a continuity. Temunakumaliriza ate twamaliriza ki sooka oleke mukodomi wange amala okubuuza ku bantu osimbudde kyeneebaza ku bakulembeze abali wano bw'obeera netutamaguzi n'omufuna obulungi bwoti aba asimbudde omala muyimbiza ogasooka oyimirire tumale okubuuza ku bantu bamaleko kali noona abadde asimbudde gains protecting the gains ekipande kya president kiriko layini emu bwete naye nga nkulu nnyo ogenda bituddamu wano nga Musisi George amaze babuuzaako naddala abantu beekira neyanza sebo abatuwuliriza era batulaba mbalamusizaako nnyo sebo twebaza mukama atukuumye natusanga tukyali balamu sebo mukoddomi wange ava mu kyalo wadde kyafuuka kibuga era nuupu n'ekitwala ekyamitiyana eriwo ewaffe eriwo yonna bwonna eriwo mwemanyi nkulamusizaako nnyira nkwebaza okutukyaza wamu n'abakulu bano omukulu ono jjajjange Matovu yava edda ku main awamu ne kojjange Ssemakula ono yava edda ku main ate agenze n'ayogera ku kipande kye nekinzijukiza bano edda nga bw'oba oyagala omuntu atakulabanga kwedda twandika mu baluwa getwandike nga ba penipos omuntu gwoteraba nkone nga muwankiganya babaluwa nga bwakusaba ekifaananyi ojja akafaananyi ng'okyali muto n'omuweereza kati bakubye ekipande nga Moses ali bwe yakula abakadde bonna bagenda bajjayo bya alubamu ne baleeta ekyemyaka 10 mabiga kyebataddeko naye nga ssebo njagala okubuuza ku bannakira municipality nakulugulu twabaddeko mu buyogere division eyo mu buto omanyi bano bantu abayita mu kira babuza kira ekungu omwami Moses kintu gugamba kintu talimu yadde Matovu akatono bwe kati nze ndijjajjaawe naye muntu weruweero omukulu akyogedde oli mukulu alanyiza ebyeruweero ono wekaddunda ekapeeka nakaseke mutabani wali Haji Abdulu Nadduli kintu ono n'abalala abayita mu kira balowooza mulowooza nti kira ekungu ebuwaate enajjera ne twabaddeko mu geto ebyonizi geto nga tunoonya nga lutamaguzi byakaaba naffe tukaaba eko bagiyita kobokeeyo abantu baayo bakaaba nfuufu twakusindise onunula abantu baayo ekira tugenda nga bwolaba naawe bwonyumye mu red nekira bweri mu red ne Uganda bwenyuma bane yagamba bannayuganda ebibiina by'obufuzi abakulembeze ab'NRM bakeera ku makya ne bajja mu kala y'eggwanga ne bajja mu yero ne bagamba bo ba yero aba UPC abalungi ne bakeera mu kala mu gundi y'eggwanga ne bajja mu red ne babikomyawo abantu babitwala kati aba nupu ab'amaanyi ne bajja ne bagatta eya UPC gyali egiemu eya red ne bagamba nayo yaabwe ne bajja ku kikonde ky'abakadde baffe ekya DP ne bagamba nakyo kyabwe ne tubaleka tunakikolera ki naye ate FDC bwe yatwala obugalo bwa CP nga tebabwogerako era okyamuzi yakaayanako anti bagamba singa kubya gwokutte buza ku bantu okwebaza nti mbadde sikulaba nko mu saati myufu wano ng'okubiriza puroguramu owoomye nnyo era abantu baweereza obubaka nga basiima seruga mugambe nti ne wiiki ejja yambale naye nga wiiki eno sebo katono nnyo tufunye amawulire agatali malungi okuva mu kooti naddala ku basibe baffe abasibe abalikitadde nno balaba puroguramu eno nakugamba bagiraba olunaku lweggulu Masaka kooti yagambye okusaba kwakweyimirira kw'abantu baffe nti wadde mutuukiriza obukwakulizo bwonna naye emisango egibavunaanibwa gino temusaana kuyimbulwa olw'emisango egibavunaanibwa ekyo kyajja kusaba okulala okwava mu kooti y'e Kampala nga bagamba nti abantu basibe abava mu kooti masho zino kooti tetubalinaako buyinza wadde nga kooti yemu eyimbudde abalala aba kooti masho okwali ne muganda wange Aaron Kiza lawyer so tulowooza nti esiga eddamuzi ate lireme kwegatta likole waliwo omulamuzi omba Mutegonda Ntenda ali ku Court of Appeal yagamba nti omulimu gw'omulamuzi yenna kuzza
bulamu mu ssemateeka tusuubire nti abalamuzi bakyakijjukira ekyo baleme kutunuulira nti bwe mba ndi acting judge kakati ate confirmation yange ejja mu mwezi 6 banalaba batya nga nyimbudde di mutwe bakole ekirayiro kye balayira okulaba nga bassa ekitiibwa mu ssemateeka nga bwe bakuba ekirayiro ekyo. Musanyusa okukola mukoddomi wange we bali kujja era Shafiki Nsubuga RCC wa Kampala omutuusi wa leeti owa Kampala Central mulinda amaaso gandi mukubo njagala jatwegatteko ojja mukiikirira nga gwomukiikirira naye kasogenda mu kirango sinabagenda ku ya Kampala nyagenda ku ya Kampala naye kansooke ebyabakulu ab'NRM baliko ne Kampala oyo Kampala lindako tumaliriza ekirango ky'abaana ab'NRM kololo bamufudde yero yenna abantu enkiiko zammwe zitambula zitya ezo mu bufunze era zinaggwa ddi tugende mu maaso kati mwami Seruga ekyo tokubye kirango oyogera ku matters of national importance ekyo si kirango kubanga ekibiina ekisinga okuba n'obuwagizi mu ggwanga ate nga kyekiri mu buyinza bwe kiba nga kirina activity gye kikola it becomes a matter of national importance wangi that's why gwe ng'owamawulire okitunulidde n'ogamba nga ndaba ekibuga kya yero nga ndaba ekibuga kikyusa n'ekibuga kyonna kya yero sookomawo kintu sookolindeko mala okugjawo baka bulungi okenkwakaganya oyogere ala mwami Seruga weetegereze nnyo akabonero kafe ak'ekibiina ky'NRM emblem it has green it has blue it has red neero mwali era kyova olaba gye tajja ennamyalo ezolaba ng'akozesa kale ezo abasinga ne bagamba kati ate agenzi batandise bya nuupu naye nga tebamanyi kyama kyetusinziiramu we have a ground kati bino byonna tubiraba bava mu ffe which is okay naye conference ezigenda mu maaso olwaleero tugenda kuba nekyetuyita National Executive Council National Executive Council eyo etuulwamu ba sitting member of parliaments etuulamu ba incumbent ba regional stake members okugeza nga chairman Mukula vice chairman wa Eastern jangu wano mu Buganda Honorable Kiwanda Suubi jangu mu Kampala Honorable Sinye Katongole jangu otambula regions ez'enjawulo ate jangu kuba chairpersons ba district kati abantu abo bonna okwetoloola eggwanga bafunya accreditation olunaku lw'ejjo era olunaku bwenjogerera essaawa zino batandise dde okutuuka Entebbe mu State House okusisinkagana chairman we yaconveniza olukiiko naye kansi eno eyina emirimu gyayo egy'amaanyi it acts like a standing committee of the national conference kati eno erondoola okulaba nabana abeesimbyewo abaseeke yeba secondinga nti bano bali viable okuvuganya mu kibiina kyaffe netunuulira emirimu gye zitambula nti balina proposals ze baagala okukola recommendation zigende mu national conference kubanga byonna bye tutambula mu kibiina amateeka gaffe emirimu gigenda kutambula tutya ebifo bigenda kutambula butya budget egenda okuvaayo egenda faanana etya this is the National Executive Council tetukera bukezi nti abantu bakedde ku makyena mu etambudde there is a procedure how we do our business era kansono leero bweggwa olunaku olw'enkya ate tutandika okugenda mu maaso n'ekyo tuyita okwaccrediting ogenda mu meetings ez'ebyokulonda abavubuka tulina okubawa flag okimanyi bulungi ku NRM abalema lwe bavuddeyo that's a special organ abakyala lwe bavuddeyo abakadde nabo bafunye respect ku mulembe gw'NRM kati obwo n'obukulembeze tubuteekawo era nga tukakasa nti balina okufuna flag they have to participate abantu beerondera abantu babe baagala si boardroom meeting nga bw'olaba mukulu wange ono bwakolewaabo ne chairman wange Honorable Lutamaguzi manyi bo batula mu ka boardroom meeting ne bagamba Serugono agenda nebitwagala anaatuvumira Museveni yo katumwe flag ebyaffe tubizza eri bantu naye bwe bwakeeredde olwaleero yesterday tulina kye tuyita consensus mu kibiina era ababaka president yabagambye mutuule mu kubaganya ebirowoozo nga chairman w'ekibiina abasobola okukkaanya mukkaanye why do we waste resources ne mutuule nga mmwe abanaagamba nti bo basazeewo kwesimbawo yabawadde okutuuka essaawa 11 ez'olunaku lw'ejjo nti leero National Executive Council eno bwetuula abalemeddemu ajja kubayisa bagende bavuganye okusinziira nga bwe baagala naye ono kyayogerako Honorable Nzeiro gamba nti withdrawings it was out of consensus mu boardroom batudde nga bo abavuganya ba competitor ne batula ne bagamba nti naye bw'otunula ebigendererwa byange bye bino
ebigendererwa byange bye bino era ne bavawo nga bakkanyiza nti kale ku lw'obulungi lw'ekyetugoba cause NRM tutunuulira what is our problem, we don't look at the who question. Bino byolaba nti Mpuga avuddeyo ayogera ku kino, now is taking up the position of mukulu wange we baba balina omujjawo. It is a who question. Ne waffe tulowooza what is our problem. If Mwami Seruga oba Mwami Lutamaguzi asobola okugenda n'akola bulungi ekizibu kyaffe kisolovinga, we line up behind him, that person. Kati olwo tutte olwa national conference unatuula ddi? National conference tujja kutuula ng'ennaku z'omwezi 27 lulukola ki okutuuka ku nnaku z'omwezi 28. Olukiiko olwo luli elective era lwe lugenda okulonda bamemba ba Central Executive Committee. Olukiiko olwo lwe lusalawo ne lugamba nti amate recommendations ezavudde mu lukiiko lwa leero tuzikkiriza kati zigenda kufuga mu NRM. Olukiiko olwo lwe lusalawo yenkomeredde ya buli kimu. Kati abavudde mu kyalo ewaffe bazze babadde mu luno olusoso lwa NEC kati bagenda kuddayo ate bakomewo olwa NEC lwa leero. Naye ng'ekibiina tukimanyi nti tuba n'enteekateeka nti badelegates baffe bwe bajja tugenda kubasuzaawo, badelegates baffe bwe bajja bagenda kulyaki, ng'ekibiina kyonna bwe kifaanana. Era enteekateeka weeri kyova olaba ebbugumu eriri mu kibuga, olaba Kampala yenna ali yero, era buli bwoyita olaba yero nogaaki ekigenda mu maaso, but it because of that big activity of a mass party. Kyekyakimpisiza ekirango nga ntandika nti olina ekirangiro kyogenda okutegeeza wano. Naye kati kineebuuza luno olutandise olwaleero lutuulamu abantu bameka? Olutandise olwaleero lutuuliramu ddala tutunulira abantu abasukka mu 500 plus. Kubanga tulina ba chairpersons ba districts bonna across the country, that is 146 chairpersons. Ne tutunulira ba member ba Central Executive Committee, ne tutunulira ba members of parliament, the flag bearers nabo bitano n'omusobyo. Jangu tudde ku ba district ba sitting councillors abalina flaga zaffe nabo bavayo ne bajja ne beetaba mu lukiiko luno. So it's a big meeting. Leero abantu balinga 3,000. Exactly. Abaana tula ku luli onadako banabeeranga 5,000 mwendowooza. Kubanga tugenda kuba ate n'abapya. Kuba okutuuka mu luli oluddako tugenda ku unveiling abakulembeze abapya. Okay. Webale. Kati mukulu Musse. To ebbugumu lyagambyeko eryo. Lyetula mu kibuga. N'abantu abangi abali aba NRM abali mu tawuni mu biseera kino. Naye bw'ojjukira abaatula mu conference yo yali abantu nga 17. Tebikwasa nnaku n'ola mutima noga nti bano bagenda tukubira yeeno gye bagenda si kuba miggo nti bagenda tuwangulirayo nga bazze b'amaanyi nga balesa amaanyi mangi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza akalango ka muganda wange Mwami Kintu era lumu kyetaaga Mwami Seruga ng'omutesitesi otuyitirewo ko ku bannaffe twalinga nabo wano abaagwa mu kamyufu bayasiidindidde tumanyi oba position yaabwe ekyali kuba bayogeranga n'amaanyi bwe bati era wabuza Moses n'omugamba mpozi gwe tugenda kwesimbawo kakati baddemu batubuli oba bakyalina position eya mass party. Ekisooka kye bayita mass party lwakuba nti balina gaamu abakwata awamu gwe mugaati gwa ggwanga gwe bagabana national cake nti era kyekiggulu oba egaamu akutte NRM awamu nti n'abo abamanyi nti tewaliwo chance tebagenda kuyitamu bajja kubanga balowooza nti yeno echance yokka eyokukola ki bwe ne bemba ngudde wano nja kufunyinza okuteesayo nenfuna akalimu ka assistant RDC kakati yeyo mass party. Ekyokubiri NRM teddukanyizibwa nnyo nga kibiina, eddukanyizibwa nnyo ku nsonga za chairman waabwe zayagala. Chairman yagamba kyayagala kankuwa ekyokulabirako. Mwami Odoyi akulira akakiiko kabaka ebyokulonda waliwo omwami yajja nga ayagala mpapula zaabwa chairman n'amugamba nedda ekyo kyasalibwawo myaka 6 emabega ekyo kikola ki tekiteesebwako naye nejjo seeku bwe yadde etudde badde bayitamu gyoyinza okuyita nga bwolaba kasikiti nti chairman kati n'afulumamu Moses Kigongo n'akubiriza nti chairman tumwenda osinga oba nedda naye nga babo bagamba kyasalwa mu 2019 nti ono omukulembeze waffe okutuusa okufa. Kakati olwaleero kibayita ekibiina agambye mbu tetusalirawo mu boardroom abadde agerageranya nammwe aba NUP babadde agerageranya nammwe. Kakati kankuwa ekyokulabirako
omwami omukyala gwe bayita Shatisi abadde omubaka we Mawogole Sembabule wemya bagita Mawogole ndowooza bwe yali yeesimbyewo ng'ayagala okuvuganya nekita ndowooza sezaala we gwe bayita Sodo baatuuza olukiiko lwa famire tusazeewo ate bye yabirangirira yali munnamagye ebiseera ebyo naga olukiiko lwa famire lusazeewo nti Sodo ave mu kalulu kaakati gw'ogamba tufe tula mu bodroom ekavula ate abatuula mu kisenge waka era kyekimu Shatisi yageze ajjayo empapula ku luno era olukiiko lwa famire luddemu nemutwega vaamu kaakati sezaalawo kiseera kya sezaalawo era n'avaamu kaakati ono omulala yabadde azze taata omulala nzeire era omunnamagye n'agamba ono teyafunye lukusa tugenda mujja muzeere najja munawulire n'akangaza oyo si yasalawo gye byaggweredde nga famire zeemu nekolaki netuula kyekimu era ne odrekero aboogo ekiona kiddukanyizibwa bwekityo kuba bwe mba nzizenga okwesimbawo odrek yavaamu ojjukira era naye ne bamukage so kaakati kwegamba nti tekidduka bino byonna bye boogera kuyita mu luwalo kaka kino kyogamba ekyaba delegates abangi nti tekikwasa nnakuba nedda tuweera tuli 10 bano bali mitwalo kakati kyenyinza okugambye nti nno bwe babeera bayinza n'okufuna emitwalo ebiri baba baagala basobola okufuna emitwalo ebiri kakati naffe twasabako ku kolola eyo yennyini y'emu twali tutekaffe bijaguzo bya kibiina kyaffe baatugaana bw'oba oyagala okumanya nti nno baani abalina oba baani abayimiridde bwandibadde ogamba kololo nzigule eri abantu bonna mujje mukole ekinammwe mulage amaanyi gammwe so ensonga enkulu si yagamba obuwagizi si buno bw'otunuulira oba okugamba nti tusombye abantu era ne bamala bavaawo awo nga tebabawadde piraawo na ssente zibazaayo oyinza okulaba olutalo olwo kololo nga bakoze eki naye ensonga enkulu gyenga nti ekibaleeta oluusi yeggamba oyo abakutte nti balina ekittavu ekyaffe ffenna era oli ajja n'agamba kubanga kati okugeza n'ekira ojja kuba badelegate b'enalema abavaayo genda ekira abavaayo genda ekololo naye nga NRM gyeri njagala kwebaza kuba kati gwe oli omukuberedde ebyobufuzi oli looya oweereza abeesimbawo ate weesimbyewo wenyini okitegeera dates zino mwagambanga ennaku z'omwezi 15 omwezi gw'omunaana mwali mulina okuveetinga mu NUP okuveetinga abantu bammwe ne mwongezaayo kati nga 15 ne 16 omwezi ogw'omwenda lwe mugenda okumaliriza okuveetinga veetinga ebadde egenda mu maaso nendoza okutegeeza eyababaka yali yabiri yali okusooka yasesetuka kuva ku abiri tulowooza nti abantu balowooza nti mulina kyemugendeera mu kukikola nga mukikola mwe musembayo bano bamale enneeke zaabwe bamale buli kimu mutuuke wali waggulu nga muveetinga wasembayo mutege ekitimba kyammwe mugambe eyemulugunya gyagwe wano teriyo sirowooza nti eriyo constituency oba eriyo ebifo byetuyinza ogaa nti nuupu erinze abava mu NRM twetusimbawo ate ffe fe abayinza okubawaku abatafunye eno kubanga sirowooza nti eriyo constituency n'emu gyogamba nti nno nuupu wano eteze kubanga NRM wekusuulira olumunuupu olaba NRM yekusudde kati nga muganda waffe Yasini munnamityana munno kakati nti agudde wali ajja akwate emitya wangi sebo watuusire tujja sooka obuuze ku oyogere kakati ogambye nti kakati oli agudde ajje eno mu nuupu afune gundi so enteekateeka z'ekibiina buli kibiina kirina enteekateeka zitambuzamu ensonga zaayo ekimu ku kyatuukisa ekyo ke kakiiko k'ebyokulonda kennyini nako akaze kakyo kati akakiiko k'ebyokulonda akakakyusa emirundi 2 mu mwezi gumu ko kabaza ki kabaza kulwinda baani abawuliriza mutulaba n'abalabi baffe bwe tulaba mukiddemu ekyo mumbulire oba mukitegedde bulungi enkyukakyuka ezo zonna namukulu gye kintu byayogeddeko njagala kweyambisa essaawa eno ku bintu bino eby'enkuŋŋaana zino ezitula wanjala gereko ebyekibuga Kampala wali mu ssaawa endala ey'okubiri so bakamba nga bagenda okuddamu okukwata omuziriro mbenga mukimanyi ntya kubanga under normal circumstances muganda wange RCC w'ekibuga Kampala gwe wali badde oddako okwogera ku byenkiiko kintu byayogeddeko
ndyoke ensembeyo olutamaguzi. Tusabira omukisa ogw'amaanyi okubeera nti etalaga ebitundu by'eggwanga. Naye sooka onsonyiweko bannange mulaba omukulu oyo bwayogera obukakkamu bwayogeza naye bwomanya ebyafaayo bye nga wa ghetto ng'amaanyi gakozesa mu bya ghetto byakolangamu kati simanyi abatulaba mukiraba mutya bukakkamu obutagambikako naye genda mu maaso n'okuteesa. Omaze okusiima bukedde n'ensiima abaganda baffe abali ku pano n'ensiima omuweereza waffe nga serabidde bali mabega ku kamera amanya n'eddoboozi nga bulijjo Nsubuga Shafik Ali Deputy RCC in charge Kampala Central. Nze no ndi mwensiimwa amakya amalungi obulamu obulungi obufuzi obulungi nga tutwerabidde Mukama Katonda of course atuwa omukka gwe tussa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nno ndi mwesimu okuba nti era mbegasseeko nate Kampala erimu ebidduka kati sipiidi bingi. Jalagatta emikono ku muganda wange oyo ow'ekibiina ky'NRM wamu ne baganda baffe bano ab'opposition okubeera nti tulina at least Katonda atulonzeemu mu bangi asobola okujja nti ate tulina kye tugatta ku ggwanga era tubeereyo bitwogera. Nze nno njagala kutereeza leero ku kamera nti ffe ba RCC tubeera neutral, tubeera b'abantu bonna, tetuba na pate. Of course oba ne gaalubindi Lutamaguzi nsobola kusekaaseka oba ne gaalubindi of course ezirengera side zonna, so ebintu byenjogera bibaamu dynamics, bikwata eno ne bikwata nawa neeno. Njagala kusiima nkola ya muganda wange oli gy'ateesezza bwe kibanga kyekigenda mu maaso kyekyo. Ekisookera ddala Uganda eno ezimbiddwa ku demokolasiya. Twalinako ennaku z'okudduka emisinde mu Uganda, buli omu azimanya, famire ezifiirwa bwetutuuka Olutamaguzi alunyumya ntoto kuba eruweeruweeru gaali maziga meerere na buwanga. So really ebintu ebimu byakusaaga nti bya mirundi ebiri nti tuteesa nga tuteeseza ggwanga ne tuteesa nga tuteesa ideas. Kati muganda wange oli kanso nze wallahi mulinamu essuubi ly'amaanyi, wano mu byayogera tu mu myaka gye, naye ebigambo bino nga sinagenda kuteesa ejjereegerero liza pata emabega. Omuntu ajereegerera omuzungu yagamba big mind discuss ideas, middle mind discuss events, small mind discuss people. Nze siyinza kubeera wano nendeeta muntu atayise mu kalulu kubanga it is a contestation. Oli agenda kuvuganya ekitegeeza tusuubira nnamba emu 2-3 mpaka kuki ne 2-26 effirimbi era ejja kuvuga sawa ya Queen oteekawo road block kati gwe tukyakkirizibwa kuyingira parliament, gwe tukyakkirizibwa kukola ki. So baganda baffe bonna abayitamu n'abagwa mbaagaliza mirembe byerera obulamu, there is life after politics. Okay. Nga ngasse emikono ku muganda wange oli kyabadde ayogerako Musisi, njagala kusaaminga up nti NRM esuubirwa mu ggwanga mu Uganda yonna bajja kubeera abantu 40,000 kwa buli nsonda ya Uganda evuddeyo ki omuntu. Saagala ku breakinga ku lukiiko kikulu kiki kuba olukiiko olwo yalina olubreakinga yalumanye nnyo. Nze ndi RCC ndi ku security naye nze nsuubira okuba nti ngenda kuhostinga abantu abasukka 40,000 n'ekitundu. Kiki kiraga ekyo? Kiba kiraga nti eggwanga ligenda mu maaso ne demokolasiya ennyingi eyo nti bagikwasizza gundi, okubeera nga bali organized nga bali kintu kimu, okubeera nti balina satisfaction y'aba candidates. Pate buli we mujja nga ali sigwosazeewo nga mukama wange sigwosazeewo, kitegeeza nti online obukolwa bukkiriziganya. Obukola munne Katonda yabuwa maathi ebiseera ebisinga okubala ennyo, bukwata omusota ne buguyigga wamu collectively ne bugusalamu parts. Bugusalamu parts buli kamu kajja ne kakwatako ki ekitundu. Ndowooza omuganda wange mukyalo omanyi bulungi nnyo, naye kasita kamu kafikka tebulya. Kanagamba lwaki tebugamba ono Lutamaguzi aliyekakkute ffe tugende mu lutalo lwala nze njisobola okukola ki okulya ne spiriti gye bulina bwakakasa obunafu bwabwe. Kati NRM, ekibiina kya NRM eno kyasooka kukakasa nkola yaakyo nekifunamu amaanyi. Kyo tekyewulira,
kyo nga kitandika ebintu ekyo kyefuula ekinafu nekitufuna amaanyi goono ne idea zaani collectively ne bajja ne basharinga victory ku mbaga oba kufiirwa si buli nti akaaba nti tea of love ne ku mbaga bakaaba mu ttima oli n'agamba yalekawo omwana wange awasizza oli n'olabanga naye azze ku mbaga naye ng'akaaba maki gwe nogaita tears of love ate ngera tuziika tufuna abantu abakaabira ddala naye nga bakwenya buki bukwenya so parties kikyenzigamba mu Uganda this is a multi party system kyetulina okukkiriziganya nti Lutamaguzi alina kalina okwogera nga kituufu kakoona gavumenti naye aba akwogedde facts ezigenda ekkooti gyagenda okukambalizaako anyume ku mukolo ogwo kyekikulu nze ebiseera ebisinga ngamba Lutamaguzi ono ndi alina wisdom Katonda yamwazika okuba nti asobola okufumiitiriza naye mu kufumiitiriza okwo tayisangawo nnyo buli oyisawo obulango bw'abakama abo puroguramu ekola ki efa kati kanso oli kanso osukka kanso nokuze naye asukka nava ku point omwana we gwe baweerera nadda ku kino nadda ku kino omusajja ayogedde facts ozikoze ki akumenyemenyedde gwe menya ebibyo eby'omu nnyumba bemukola ki bye mwesibira mu nnyumba nemukola ki tulazize kwogera ku enaale Safiika tunajja kwogera ku Nuupu bali ku RCC taata wanyise so tumalirize kuba njogera ku byankuŋŋaana ezigenda mu maaso n'ozoogerako nga za kibiina ekikoze biki byogeddeko byonna byobadde omenya naye mbadde njagala kikomya wano kuba njagala kiwa Lutamaguzi kiteeseeko ŋŋende ku kya Kampala nkiweeko essaawa endala emu ekyomwala katugita gwa Hamu omwala gwa Hamu ne Kampala ya Hamu nga bwefaanana omwala gwa Hamu ne Kampala ya Hamu tugabidde sooka oyimirizaawo kangende Lutamaguzi wekiteebwa njagala osooka okuteesaawo ku baleku nkiiko zino ezitandise eza NRM ezigenda mu maaso ekkololo n'awala olwaleero okumalako wiiki yonna nekyeboogerako ekigambibwa nti ewo kati gyova kati gye wakatuuka gyoteeseza kati oli wa Nuupu ddala tekyali kuwebuzaabuzaako n'akatono nti eyo gye mulina ababaka abatuula mu lukiiko olulinga olunene olulinga olwenane mu lwalaba moto 25 erimu ina abantu 16 be basalirawo eggwanga lyonna kyekigenda okubuuza wangamba 17 ogenda obatolako nteebereza bateebereza onotuukira ku Shafiiki ng'ogamba tulina 9 twogere ekituufu bali bameka gwabuuza bali bameka wagambye 17 wagijjewo yo kati kyembadde nkusaba abatuula mu lukiiko tabamiruka olwa NUP babameka bali bameka nedda ogambye mwatuuza 17 gwe nga mwanjuzi gunsinze nenkimenyawo kati njagala gwe ombuulire bali bameka olukiiko olwaggwa delegates conference eyatuula yalimu abantu 94 abatasukka 2 kekituufu abaatuula kati nzeeyo omukulu Lutamaguzi okutuuza olukiiko lwe lumu olutasukka bantu 2 ng'ono atuusiza olukiiko olwekkololo nga mu kintu babadde agamba lwetise ekibuga kyonna nga mbukiyitiridde n'ensimbi nyingi mu tawuni ebiteesebwa bingi bagenda kusalirawo ggwanga lyabwe kakati mwe abalina olw'abatono okigerageranya otya kakati ekisooka nze ne musajja mu Katuliki obukatuliki yeddiini esinga obunene mu nsi yonna naye bwe tuba tulonda paapa si buli mukatoliki nti agenda okulonda paapa wabe bakaridinaali be bakola ki bebalonda kati ffe abakatoliki tukkiriza nti bakaridinaali balina integrity etulondera paapa asaanidde si buli mukatoliki nti ajja kugenda Vatikaani alonde ekyo twakikkiriza kyoba twali badde tugamba nti ate bakaridinaali abatono ennyo batulondera batya buli mukatoliki agende wali tulabike nga tuli bangi tukkiriza nti ne bwe mubeera bantu 5 nga mulina integrity musobola okulonda quality leaders abasobola okutwala eggwanga lyaffe maaso ekitugatta ffe n'abe-NRM ne Safiiko onogolaba ffenna ekitugatta twetaaga Uganda etambula tewali kyanjawulo nnyo kiryawo kubanga olwaleero buli omu atunula ti amasannyalaze gali gatya
enguudo ziri zitya, amalwaliro gali gatya, ebyenfuna by'abantu biri bitya, babavubuka baffe bali batya, tukoze tya, ffenna twetaaga Uganda etambula. Kati olutalo oluliwo olwabali abatono ennyo ab'omu boardroom, bwe muyita aba boardroom, ne bano ab'omu kisaawe, it is integrity versus compromised integrity. Wakati olwaleero bano bagenda okutuula mu kisaawe Namboole, ogenda kulaba okuvuganya mu kubba. Ffe bwe twabeeranga n'okuvuganya kwaffe mu kyalo kyaffe Nakaseke nga abalabi b'emisinde bagamba the best candidate take the day. Naye kati olwaleero mu politics aliwo naddala bano abagenda ekkolo bajja kugamba the best thief take the day. Omujagujagu asobola okubbira ku layini, okubbira ku layini wali kusimbaawo olina akugaye tuli bana naye ezawo tuziraga bina agambye atya olabye wano boolaba oyinza obayite abana bananga wekulayini naye nagamba tuli bina take it live it. Kakati nikanga nga tuli mu society eri very complicated. Era olwaleero nze sikyanenya beenaalemu kuba ne bootuuka ffe tulina bannaddiini abaali badde basobola okubba ekintu kino baganda yemmwe abantu obebbira ne mugongo wano ng'oli asimbye olinaalaba nti ono Safiiki omu Lutamaguzi babiri kintu basatu musibana seruga bataano n'awandiika wali nti bitaano nebaga tukyamubale ennaku bbiri mu maaso tukyabala nga n'abakulu eri nabo nekibasobera ndi bano abaana mu bujagujagu amwemuyingirire ekisenge kubanga ffe eri bwe tubeera eri bagamba mbu AI ennaku zino buli omu yeekwasa AI yakitaddewo n'ebino byalaali tewaliiwo AI kuteekawo wali figures. Kakati njagala nze kwebaza abantu b'ekibiina kya National Unity Platform gye mulaga mulabayo kasita muteekawo sanite mu bukulembeze ne mugaba bino ffe tetukkiriziganye nabyo nti yes abantu bakifudde nti kati obubbi kya buwangwa wano naye ffe tugamba nedda ne bw'oba obbye akakoma akatali kako bakugamba kakole ki kazeeyo with immediate effect. Njagala kukikwebazaako Kyagulanyi Ssentamu waleeta politics of sanity. Tubadde ne bannaffe eno nze mbadde mu parliament kino kisanye kyange kyakubiri nga baateekawo opposition okukoleramu nga ne opposition naye is a business to oppose government ng'era oli akugamba Museveni agende ng'akuyisaako kapyata eri 2026 2025 naye nga waliwo kapyata 2026 nga mwe temwebuuza nti ate ono aga Museveni agende naye ng'entambula waliwo abakola entambula ye tetegeerekeka naye resources azije era kyova olaba batadde nnyo nuupu ku nninga yingira iPod wano waliwo obunyeebo olyeko olyeku bunyeebo nofanjala naye nga bali bakugamba nti ffe politics waffe sokonziremu naawe batadde ogambye batadde nuupu ku nninga nti bw'otayingirayo NUP tojja kubaawo kati iPod yayingidde tenayingira era oyo political swakaba amawulire nga lina oyo political swakaba matenze nkugambye bwe bakugamba nti no nti abali munda mu kisinde tukugambye bayingidde era mwe mwabiwandiise tetubanenya kubanga namwe mufuuyirira zirwana afulire weekuukako ekyoyango ossa mu era kyetuva tukukyaza wano oli yakugambye NUP ekkiriza okuyingira iPod with the following conditions if fulfilled. afuuyira ezirwana bwe yawandiise abafuuyira ezirwana bwe bawandiise bwebawano mufuuyirira zirwana ne bawandiise bwe bati mufuuyirira zirwana n'oteekawo wali eri nti kuba omanyi nti ekyo yawe kibuukako ojja kuteeka mu kikapu kyo kati ffe kyetwagala okubagamba bano abagenze abali ekkololo oba muli mitwalo oba muli miliyoni meka ekisooka temwetegeera mwasooka ne mutulimba mbwenaalemu eri miliyoni 18 tetugaka tulindaako okusimba mu mugongo newakubadde kabaddeko obubbi ennyo obuli ku senior level naye twagenze okulaba obwababuuza abalonze mu bubbi buno babadde bameka tewali mukulu asobola kyaba bagamba miliyoni zabadde 2.5 abalala 3 naye nga bulijjo 19 million members bebalonze oba assumed that is the number of the members of the NRM assumed
kubanga abalonze babadde bameka abalonze babadde bameka UNRM muli miliyoni 19 mu register yamwe abalonze babadde bameka. We had 12 million people who participated in the elections. That is for the local government. Kakati no ogamba otunulira zino ze mwalonze nga 5 mwongerako 0.3 ku 5. Kakati ffe twagala kubasaba tetulina nnyo kyamakulu kyetubasuubiramu because kati gye mugenze sizoni yakulya era ojja kusanga owulira evvumbe ly'essente erigenda okuwunya we bagenda okubeera kubanga politics kati always highly commercialized. Buli mukulu ajjayo kyajjayo n'awaako n'abacompromising obwongo. Muvumirira ab'omukyalo eri ero si wano bamuwa batya akasabbooni n'awa lutamagoza akalulu bamuwa batya kati na wano ogenda kulaba isimane mane kati ate bajjamu n'endowooza era gye nawulidde mbu buli alina ssente alowooza alina kuba mukulembeze. That's why nti n'atasobola kukiika kubeera mukiise ku lukiiko lw'ekitawuluzi ababeera mu kibuga temumanyi kitawuluzi naye oluvaayo njagala kubeera mukulembeze. Ffe kati kye tubasaba ekkololo gye mugenda please mukendeezeeko ku bukumpanya kubanga n'abaana abato abafu abalaba TV nekitoyogeredde kituufu abakulu tewaliiwo kyanjawulo kubanga ekibatutteyo tewaliiwo nnyo kyanjawulo kibatutteyo kufuna bifo n'abalaba delegisi be mwaleese kufuna ku kasente. Abantu bali eyo mubaavuwalizeeyo mu byalo eyo nga bw'alaba ku 15 akuyita na yezu waliwo gwe nawaayo emitwalo 5 yali afiira mu nyumba namukyange era alina ekisaati kye ekyakyenvu mu nyumba ng'ekyakintu kyayamba omulonzi w'omu constituency nemugamba nti gina 5 genda kuba nampita yezu nemugamba yasinze yezu nagamba kakati mu mbeera eriwo mu ggwanga nga bwe lifaanana nga mwakajja okuva mu bubbi buno kubanga ffe tulina ne musisi tutera okulaba omupiira ne bano noono RCC waffe waliwo gye bayita community shield. Community shield y'obubbi buli gye muvuddemu kati bazze mu gundi eno eya premier mugenze mu premier league yammwe ey'ekkololo eyo ekigenda okubeera eyo mu premier league mwebale tulaba ono bw'agamba ku bubbi obulimu NRM National Platform nkimanyi bulungi okimanyi waliwo investigations y'obubbi okujja ku babaka sente simanyi oba ne muganda wange musiba amugyeko sente okimanyi bulungi waliwo investigations harassment mu NUP naye ripoota eyo sinnagiwulira weefuluma tewali agyogeramu obubbi temunnabana kugijjayo oli wano ogamba ate nga nabo obubbi bwebuli Latif Ssebaggala akyuzinga nnyaza okumuggyako sente omubaka Rosias Matovu yavayo nakugamba obukadde office ya national chairperson oyogera byoli mukugamba obubbi obuli ewuwe lwaki etagwogerako obubbi obuli ewuwo lwaki